nze ne Sheebah katuli tuti tetukyali tuti lwaki muwalana owalana Sheebah nnyo lwaki omuwalana nze nyambala engoye ne neesabika sebo mbu ntambulire ku mulembe gw'abajjajjaffe abaatugambanga omukazi bwe yeesabika yaafuna omusajja ategeera Sheebah atambula ali half naked okitegeera yaafuna omusajja ow'ebirooto bya buli omu wabirooto byo ebirooto bya buli mukazi baagala musajja mweru musajja ye mweru ye muwanvu ye mukakamu yalina pulinti z'abaana Sheebah ye yazadde omusika ayina abaana y'omusajja ayina pulinti z'abaana. The other man is a choice of every woman. Ntokiyitiriza nnyo. The other man is a choice of every woman. Kati kanal ayige oyinza osanga ng'omukazi wa Bobby okitegeera ate ono asomaga NRM omukyala waliwo amuwabya eriyo amuseesaamu ali mumuseesaamu era ogenda kulaba a few moments later Sasha has brought in a man and the man is far older than her. Eri video gwe Sasha gye yatuwadde nga omuvubuka atamidde gwe tolowoozamu nti ebeewo obujulizi ku kumukuba mpa ensonga lwaki omusajja oyo atamiira. You stress him, that is one. You've made him a useless man in the house that has caused him to an extent I know okunywa omwenge okulaba nga yeerabira nonsense wogwo omukola mu bufumbo. I'm very sure oyo omusajja adde tafuna nakaboozi. I'm very sure nandibadde looya w'abasajja. kuba oyagala nnyo abasajja? Nedda, abasajja baabula abawolereza ne baba mu mazima tebabawolereza okitegeera. How can you deny a man his child? Omusajja watuukira okunywa omwenge mu bufumbo. Trust me, he is seeing evil. Ate naye kanaluka nkunenyemu wawasa wafuka a man. You've married a wedding, we have seen it. Chikukozesa mu challenge. There is no a man called a man that does us challenge. Tell him musajja gwe bayita musajja gumidde atuula mu challenge. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV camera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family nammwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kagwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kagwa Road mu Kampala. The CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabuni ya yerusa osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere Ugayaza Road. Nze lujja banyabo ne bassebo abatulaba okwetoola ensi yonna mugamba mutya bigenda bitya abo bonna bamenye emitima sorry tunyolerwa wamu nammwe abo bonna abagudde mu mukwano omupya tusanyuka wamu nammwe abo nga bo bagamba nti ebyaffe byagaana ng'ali omu ku abo abasalawo okubeera abalemererwa kugamba munnaye weekumeekume okyayina yakaseera mu nsonga z'omukwano ezimbira awo obulamu bujja kubanga ate bugenda mu maaso then noyo gwe bakakyawa nkugamba nti siggwa asoose abantu bakyabakyawa n'olunaku olwaleero wano wetutuukidde tugenda kunyumya ku be bakyaye tugenda kunyumya ku bakeefuna kwegamba ensonga z'omukwano. Love is not achievement. Oli kiteeka mu mutwe olituula n'ofumba. Maama ako kapya kadde. Love is not achievement nammwe temutukooya. Lindako nga munno afunyemu ew'ekirooto ky'etebe achievement. Etebe achievement kuba bakyasobola okulekawo enkya
ono tugamba kinga bakuleseewo mba achievement yagenze ate si bamala kukulekawo naye oba watuuse ku oyo gw'oyagala. Love is not achievement, ekyo kiddamu. Bakuba abakazi balemererwa okitegeera. Olunaku lwolizuuka ku makya n'otegeera mbu love is not achievement. Ojja concentratinga ku bigasa igwe ebikugasa nga gwe personal. Ate ono n'abakazi toboonoona kubanga mu nsi tulina okubeerawo n'omukwano. I'll tell you one thing, nja kubulya ekintu kimu mukululujja. Mujje baleko mbalansizaako mwenna abajje ko. Tugenda babuuza. Ntera nnyo obutayagala okutuukira ku nsonga. Just mbadde njagadde. Ku bantu abo. Okay. Kale babuulizeeko ddala Senga Nash tuli mu Lovers Corner. Tuli mu Lovers Corner show right now. Tuzze twogere ku nsonga z'abaagalana. Okitegeera ekintu ekyo. Kati ono gwe tuli naye ayagaddeko ku bantu ab'enjawulo. Bamumenyaako n'emitima. Bampobyedde ddala. Si bwe kiri? Yeah. Nash abantu bakumenya mutima? Nze omusajja nze wengwa mulaavu ngwa mulaavu genda sijjukira biri mabega. Wengwa mulaavu mu abandiraanye. Nze wengwa mulaavu abandiraanye muba temukyalina kye muŋŋamba. Mubeera nani living things. Omuntu omu yabeera living thing. Oyo akwagala. Oyo gwenjagala. Nze nina enjogera egamba mbu ekiseera ekyo nze abeera ayagala oli si abeera njagala. Okitegeera kuba love is not a two way nowadays. Wooyitirira ng'oli mulaavu manya ogirimu wekka. Okitegeera bw'oyitirira mulaavu manya ogirimu wekka. Okitegeera kyengezaako okutegeeza ki kino teri love eri balanced like this. Gwe olaba nga oyitiridde nga laavu ogiyitiriddemu otijja nnyo manya ogirimu wekka. Omusajja siryaliko. Okitegeera eyo laavu wejja ng'omusajja yagirimu naawe kennyini okifiiringa omusajja nno anjagala ng'omanya omusajja agirimu yekka. So there is no way I can say that ono engeri gyakwagalamu naawe gy'omwagalamu. Si bwe kiri. Nedda si bwe kiri. Tekiribaawo. Era tekiriwo. The moment one is in love, just know the other either part is not in love. Tebisobola balansinga. Tebisobola balansinga. Katukole tutya? I'll give you an example. Waliwo trend eriwo kati eya Sasha ne Canal. Yeah. Ngenda kuwayo example. Relationship yaabwe through dating. Mu dating tebeezuula. Ate nga bamala obudde bungi. Bamala obudde. Okumala obudde n'omuntu tekitegeeza mbu omuntu omutegedde. Okitegeera. Ladies are evil to an extent. Omukazi asobola okubeera ne kapiru kaamira wano mu nsawo n'amala emyaka 10 nga kapiru tokalabanga nako. Naye ng'obeera naye. Naye nga akugamba olubuto lumumazeeko emirembe tazaala kiki ne mugenda mu bafertility doctor ne mugenda mu basawo b'ekinansi munoonya mwana naye nga kapiira akalina wano mu nsawo. Eri babagamba buli omu ali okke. Babagamba buli omu ali okke. But a woman is sister wa sitaani. Awo bakubye nnyo. Abakazi baabo bannyina ba sitaani abo kati kankubuulireko nze ndi mukazi. Okitegeera. Omusajja yagambye lwakuba eyo story singa obadde osobola okuddayo emabega ngenda kuwa story. Omusajja waaviirayo n'ayogera n'agamba mbadde ncunyizibwa mu bufumbo. Okitegeera ng'omusajja yakyogedde. Omukazi ankuba. Omusajja mukazi amukuba. Lwakuba abasajja bwe boogera they have no freedom of speech. Mu byobufumbo. But a woman can sit buli omu n'agamba bambi kinyabo. Era singa omukazi ye yakyogedde omusajja abadde ankuba. Anti kyasoose na mukazi ng'omusajja tannaddamu. Listen, omanyi omusajja mugezi. Era kana big up to you. Omukazi bwe yategedde mbu omusajja abasajja basiru teboogera n'agamba bannange kyekiseera mbabuulireko ebyali mu bufumbo bwange na musajja owange yalinga ncunya nenteekako makeup 8 ku mpiza nkubye. Ekitegeeza kikino kiba kitegeeza ayagala sympathy eri mmwe. Okitegeera mmwe abamulaba
ne trust me singa omusajja teyavuddeyo kwogera mwandibadde mugamba mbu oyo omukazi mutuufu. Nze sikyawolereza abakyala sitaani abo mufuna omukazi can cause all the drama to see that omusajja bawukana naddala ng'ebyobugagga weebiri. Yes. Kati gono omulaba nga drama ng'abantu babadde kumpi. Kati kankubuulire okumanya nga drama, and it is a drama on a lady's side. Katemba wasasha gwe yagala otuwa kati gwe ngenda okutangaaza era gwe abadde atakiraba njagala okirengere mweno suspect. Omukyala we bali mu dating okitegeera baali basiiwuufu nnyo baali bateera era baali bato owulira atuuse ekiseera kye balina okunyumirwamu. The woman omukazi atuuse ekiseera mu kaseera ke balina okunyumirwamu obufumbo alaba nga buli kimu akifunye okuva ewaani ewa Canal amuwadde amuweesezza ekitiibwa mu bantu bakola embaga ya biliyoni wagiraba okitegeera amuzaalidde abaana. Kati omukazi atuuse ekiseera alabye alina abaana alina ssente zakudde ewa Canal kati ayagala atandika kulya bulamu nga tebulimu musajja ayagala beerako single mother. Kati she's trying all the best of creating a drama abantu balowooze afune sympathy mu bantu abantu balowooze obufumbo bwamukyunya nnyo n'alyoka abuvaamu. Mpulira these are ladies who cannot settle for one. Okitegeera era we munaalaba nga buli kimu kisirise Canal agenda vayo n'omusajja alifa older than Sasha agenda vayo n'omusajja alifa older than who? Canal. Gwe nga wolaba mugenda bbira mu future. Mu future waliwo ki? Omukazi Sasha agenda vayo n'omusajja already ali older than Canal mu future okitegeera kati yagezaako amubuzaabuza okitegeera. So Canal being that he is still young ate tabiraba alowooza the love aligezaako omukyala aligezaako kukola ebyo byakola because of love. Naye nkukakasa these are dramas of all ladies abaana abawala abo abato abafumbiddwa mu myaka emito okitegeera baba bagudde mu nsobi eba nsobi. They create drama to see that they separate with you. Nja kuwa one example. Nze lumu nali ndetinga tata w'omwana wange owuliza era agenda biwulira agambe wamma lumu tata w'omwana wange twali tudetinga owulira ne mugamba olw'okuba nno nafunya nsigula owuliriza ne mugamba netandika creating a drama okitega nzajja leeta ewaka ntere tuyompe olwo olw'okuba kali kansigudde okitegeera nze muddamu nga bwe njagala okitegeera. I being that the father of my kid was humble nateranga omugamba gwe nkukolera ekigwe we of the same stage. Era kino I advise all men mbawa advice ne mbagamba if you're marrying a woman don't marry a woman of your age mate. Towasa mukazi wa myaka gyo okitegeera kati talina kitiibwa kyagenda kuwa okitegeera nga mwenkana. Trust me obwo bufumbo bugenda tambulamu ebigere kimu bibiri nga bufa. Kyogamba owakanya abaagalana okwefuna ku myaka gyegimu omusajja emyaka gya Canal yalifunye omukazi wa myaka emeka? Kati Canal simanye oba ali mu 35 30 ali in his 30 mbere namwewangulira naye ndaba emyaka akyali mito naye kati gwoliko emyaka nze ndi 26 nze ndi 26 naye olw'okuba ate obwongo bwakula dde era akyasobola okunneetwalira nze nakula dde obwongo naye nzijaawo kasooke nzire ewano eno twanditegedde batya mbu omusajja baamukubanga oyo omusajja yali tanywa mwenge wawulirako mbu Canal anywa omwenge before marriage yali mwana wa church eri wa Pastor Kayanja weebale nnyo kaakati omusajja watuukira okunywa omwenge mu bufumbo bwe please sembeza kamera omusajja watuukira okunywa omwenge mu bufumbo. Trust me, he is seeing evil. He has married a demonic woman. Awasiza an evil woman. Muganda wa Sitani. Senga tokubye nnyo. Kuba nalirowooza nti wali wagidde mukyala mu nsonga eno ffe abaami ne tuwagira omusajja. To the sea of things. Nga woolaba ebintu. To the sea of things.
nze nakubye ekitangaala mu bufumbo bwabwe. Nalabye ng'omusajja yayoza ebintu, nalabye ng'omusajja yayoza n'ennika z'omukazi, nalabye ng'omusajja yabadde anaaza n'abaana batwala beebake yabayimbira n'obuyimba. That's not love. That is domestic violence at highest level. Okitegeera? Era omukazi lwaki abadde akola ekintu ekyo? First of all yasooka n'amusiriwaza bakole embaga. Era oyo pretense wa dating yamukola yenna bakole embaga. Omukyala akakase abasajja wa kitalo nnyo bamukolera n'embaga ya biliyoni. Omukyala yali akakasa? Yes. Oba omwami yali akakasa omukyala? Omukazi yali akakasa kuba yaforcinga omusajja embaga mawuuno. Okitegeera? Tosala mugambo. Si mugambo, to the sea of things. Era omusajja wamanya mbu ataddemu biliyoni ya sente omukazi amukwata weakness. But yeah, with all the money the man has put in, omusajja takyalina walaga nze muyina. And that's the problem ladies find. They think that omusajja bwakuwasa embaga aba takyalina lugendo, aba takyasobola wasa mukazi mulala. My dear, that is a foolish thinking. You women, omusajja nga bwe yakufuna bw'asobola okufuna omukazi omulala ate naye n'amuwasa embaga. Okitegeera? So don't think obeera omukutta omuwambye mbw'ali mu buwambe. Okitegeera? Oyo omusajja bw'aba akugumiikiriza n'obusiru bwe obw'omulengeza, trust me, okitegeera, asirika naye aba alina step ahead, alina ebigere 10 step ahead you. Fresh woman. Naye yusenga kati ngambuuza eri video gwe Sasha gye yatuwadde nga omuvubuka atamidde gwe tolowoozamu nti ebeewo obujulizi ku kumukuba? Mpa ensonga lwaki omusajja oyo atamiira. You stress him. That is one. You've made him a useless man in the house that has caused him to an extent I know okunywa omwenge, okulaba nga yeerabira nonsense wogwo omukola mu bufumbo. I'm very sure oyo omusajja adde tafuna na kaboozi. I'm very sure. Amaze omwezi mulamba mu bufumbo nga tafuna kaboozi. Why? Tosobola kumbuulira a woman that can come n'atuula ku media n'abalaga mbu omusajja we talina makulu. She's capable of okusiriikirirako n'agamba omusajja ono wange kamuwe n'akaboozi wadde tulina ebitusumbuwa. Tali capable of that. Awo wennyini wenjagala obbagamba ekizibu kye mugenda osanga abavubuka ab'omulembe guno okuwasa abawala abo abatambula half naked, abo abatambula balowooza mbu bakitalo nnyo. Obuzibu omugenda osanga bwebwe obwa Sasha ne Canal. Okitegeera, Canal bwe yakwanira omukazi oyo yalowooza omukazi yamulaba mbu wa kitalo kyokka n'amusembeza. Oyo mukazi gw'osembeza bw'oti gw'olaba mbu wa kitalo, lwaki togenda n'onoonya basenga ab'ebigambo ebitono abatagenda kubalako mirembe? Look for me. Wanje? Okitegeera? Ate leka kwenyigiriza ku mwana w'abendi. Si mwana, muntu mukulu. Alabye ebizibu era nze ayinza omunaazaako ennaku. Trust me era ogenda gwa mu mbi z'abakazi w'otanoonya nze. Kino kankiddiza abatulaba. Wamma mulaba nti ekifaananyi kye mulabamu omwana oyo Canal kisobola okuyingira mu Senga wange ono Naashi. Nze mbadde ki? Olowooza okubeera Senga siri mukazi? I've just made 26. Kati gw'olaba nga Canal tasobola kunzijjaamu. Nawe ate tokisussa. Wamma Canal. Atasobola okwepikira akavubuka? Ate musi muvubuka oyo alabye ennaku. Era wanfunira awo n'omwenge, wanfunira awo n'eŋŋumi, wanfunira bw'ati atandika okulaba bamalayika nga bamutambulirako. Agenda funa emirembe. Nze saagala mbagayo Canal tofaayo. It's just a matter of sitting down, bring your kids, I'll take care of them. Naye tuveeyo. Take care of your kids. Be a good mama to them. Oyagala kwepositioninga? Yeah, mbadde ngezaako kala okukola ki? Oba nkutwaleyo wali ku NBS. Naye wali olengeddeko ku Canal otera okugendako ku show ya Bundi. Namulabako. Kavubuka wakalaba otya? Omwana weewaffe. He can make a good man. Just lwakuba yagwa mu mugunywa gw'omukazi. Ne kumulabya ennaku. I'm one woman that asobola okulabirira omusajja n'amwerabiza
emigunya gy'abakazi yeah. So kati waba agudde mu ngalo zange don't worry, ojja kuba otuuse mu ggulu essuubize. But anyways, tuddeyo ku Sasha nani ne bbaawe ne Canal kati kyalina okukola kiri ekintu kimu, space yourself. Kikyotegeeza space yourself from that woman. Amwesonyiwe asobola n'okutta. Teriyo obufumbo bw'oyinza kuleeta mu media n'olowooza oyo omuntu ategeera. Omukazi wakuleetera ku media n'akwanika kiba kitegeeza that woman is not a woman but she's a slut. Atoyogera luzungu lwa maanyi wano. Musasu wangule okitegeera. Naye ng'olina obusungu bungi ku Sasha. Si ku busungu bungi ku Sasha but obusungu kati buli ku bakazi. Omukazi omutuufu tasobola leeta bufumbo bwe ku media abantu babudiscussingeko. Obufumbo buliri, mutuule mu buliri mukanye okitegeera, ekiganya okutereera mukitereeze mukigonjoole okitegeera mmwe nga ababiri okitegeera temutuleetera katemba wammwe ku media. And that woman has caused that man to say what he was not supposed to say okitegeera, amusindikiriza to an extent omusajja naye abadde alina okujja aveeyo naye mugume kana oba amubuulirira okitegeera naye omukazi amususseeko. Nate waliwo abanenyeza Canada okuvayo n'ayogera. Talina ekyo kye bayita freedom of speech okitegeera. Omukazi yamususseeko babadde bagenda kumujjajinga nnyo okitegeera. Ate Canada yakoze bubi, yandiyise wange n'ambuulira bwe tukisengeka okitegeera. Nandimuyambyeko nenzija mu kamera nenjogera buli kimu, ye n'atayogera, nze nandimwogeredde buli kimu kyayiseemu n'amuwanze okitegeera. Just that baina ababa advising abakyamu wandiyiseeko wange obadde tomanyi. Senga Nash, the beautiful one. But anyway, to get back to the story, omukyala waliwo amuwabya ali mumuseesaamu era ogenda kulaba a few moments later Sasha's brought in a man and the man is far older than her. Then Canal will be there agenda beera mu trauma. Olaba Gashumba lwaki yalwawo okuwasa yayita mu trauma mungi, yatya nnyo era ogenda laba nga Canal agenda kuwasa in his 47 there to remarry. Nga wano mweno space akola ki? Mweno space agenda tandika sinza Mukama, agenda kuddayo mu church, he will be that pastor, agenda tandika obbuulira enjiri era mwe mulinde mugenda mulaba lwaki omukazi amuyisiza mu hell. That woman has caused her hell. Okay? Kati kankubuulireko Canal right now takyalya mmere. Ate wategedde otya ntakyalya mmere? Toyinza kuyitamu eyo kasasiro w'abakyala gwe bakola n'olya emmere. Ate abakazi balogo mu mwamozoolera ebiso bw'ati balogo. Abakulu oba n'abato? I don't know how old is Sasha. She's in late 20s. Late 20s? It can't be. She's 32. She's 2 years older muto ku mulenzi. Sure. Muto ku mulenzi. Ye ng'owuliriza nnyo Sasha. Simanya gwamusigula. Sinze leka naawe. Just ngoberera mboozi. Kubanga omuwala yagamba omulenzi yamusanga ku WBS nga Sasha ali mu teens show. Kitegeeza awo yali mu teeni. Kati omulenzi yali azze kusaba mulimu nga ye tebasobola kumuwa opportunity kuba yali yamaze okukula nga takyali teeni. Okategedde ako? Kale, sigenda kusalayo mugambo. But anyway. Tulina Senga Nash, Lovers Corner. Okusala omugambo obaagalana. Kusala mugambo. I consider future. Ebiri mu bufumbo mbirengera nnyo. Okitegeera. N'ekirala nawuliddemu okombu omusajja abadde mwenzi. Okitegeera ekyo omuvubuka abikira ku TV muto. Kati n'ekirala kankibategeeze bakyala mmwe. Teri musajja atayenda. Nkiddamu. Teri musajja atayenda. Okitegeera. Naye oyo omusajja waatandika okwenda ng'oli mukazi musembeze bw'okitegeerako mbu atandise okwenda mugambe ekituufu otandise okwenda naye ate tandika okwekuuma. That's the only advice you can give to your man.
yeekuume. Omuleke ayende nga wayagala. Muleke omusajja ayende because wonova kwayenda ojja kugwate ku siniya w'abenzi saabenzi okitegeera. Kati kitegeeza kyotegeeza nti ayenda sitaba nga takugobye waka. Webale nnyo and never attack that woman gwayenze naye never cause noli ne baba bamukwanye bukwanyi. Let her enjoy the time with your husband. Okay? Kuba naye baba bamukwanye bukwanyi abamanyi aliwo yekka. And being that mwena muli ku media okitegeera omusajja the fact that yakuwasa embaga okay bw'aba ali mu kwenda tagenda kuwasa oli mbaga gwe yawasa embaga tule waka. Why lwaki omalako omusajja emirembe sawa munaana olinze musajja why omumazeeko emirembe omubuuza omusajja abawaani omusajja abawo oyo gwe ali mu buliri naye woba tolina musajja mu buliri naye tabawuwo ate mba tulina empeta ne waba yakuwasa empeta naye waba talimu musajja wafuluma bw'ati tabawuwo kasita asimba ekigere wabweru we papa n'afuluma n'agenda tabawuwo naye abawo ng'akomyewo era omwaniriza ng'omusajja ne waba atamidde sayinza okulaba taata w'abaana nkwe ku kamere omulaba aliko omwenge sawe yaba tategeera okitegeera nkulaba omubuuza taata w'abaana nkuwe ku mmere bw'agamba sijagala mu busungu olw'okuba omwenge omugamba pole it's okay okitegeera ng'omwami wo ate oli waddembe omukwatako n'ogenda n'omuyiwako amazzi okitegeera kuba atamidde okitegeera buli omusajja gy'akoma okulaba nga osiriikirira ebyo ebibi bye byakola yeekyusa yekka singa Sasha yali mukazi ddala nga baamubuulirira okitegeera oyo omusajja we yandimulabye ng'akoze eki ng'atamidde okitegeera oba yandimubisse mu ntebe neyeebaka naye n'agenda neyeebaka mu buliri waabeeramu akamusitulaasitulamu amutwala mu kinaabiro n'amuyiwako amazzi neyeebaka ng'ali fresh enkeera bigenda musonyiwaza nze naliko omusajja omutamiivu nga bwadde enkeera bwadda nga mubumbabumba bwati nga mumuteeka mu buliri yeebakanga n'engatto n'enzimujjamu okitegeera naye enkeera ku makya atandika kumbuuza neyanzijeemu engoye neyanzijeemu engatto n'atandika nsaba kunsonyiwa maama w'abaana sikiddira naye enkeera n'akola ki n'akikola naye yatuuka ekiseera nga takyatamiira neyeebuulirira yekka kyekimu n'omusajja omwenzi n'owoomusanga wali eri ng'abadde alina gwaliko muyiteko genda ensonyi zigenda mukwata n'enkeera kola kyekintu kyekimu ne bw'omusanga ng'abadde bwe kiyitirira agenda kwekonsoolinga yekka agambe maama w'abaana nga siraba bwannyega ansanze mu bwensi siraba bwannyega agenda kwebuulirira tayomba takola ki ekizibu ky'abawala emulembe guno eno bagenda mu bufumbo nga tebaliiko basenga baabwe baliko busire queens obubeera babesti backbenchers babeera bamuwaga besiti tannafumbirwa ng'ofumbiddwa naye yakuwa amagezi ate yakuwa amagezi wekigezanga nekijja nga kyetamiza kiwe etteeka emu ebyo Sasha byabadde akola omusajja obadde omukuba nga atamidde kati bw'omukuba n'azirika ne bakusiba ggwe oyo omukazi asaana nakugulako musango si kulimba it's just that canalies oba kamu naye omukyala wasooka mutwaleko mu kkooti baguwoleze mu kkooti okitegeera lwaki abadde insulting omusajja ng'atamidde n'okumumma omwana omukazi alina emisango naye olw'okuba abasajja tebalina kkooti yakuwolezaamu okitegeera they don't listen to a man's side they always listen to a woman's side bannaye nze singa mbadde canal I really don't know lwe nanditamidde nandikugyeka Sasha tteke agenda kundoopawa aguba musango bwagenda okundoopa nja baga bamikwano nze nabaddeko mwenge omusango ogwo tuba tunase naye ekyewunyisa ate omukazi yabadde akuba omusajja atamidde n'omuwozesa ebintu kitegeeza n'emmere obadde togimuwa ngamba emmere ey'emirundi ebiri emmere ey'okumeeza n'emmere y'omu buliri byonna obadde tobimuwa kati nga lwaki tayenda give me a reason lwaki kana obadde tayenda so kitegeeza mu kyo omuwala omusaliro ogw'okkuba omusajja n'omusaliro ogw'obwenzi domestic violence bintu bibiri obisaze ogw'obwenzi oguwadde musajja nze singa nali looya nandibadde looya w'abasajja
kuba oyagala nnyo abasajja. Nedda abasajja baabula abawolereza ne baba mu mazima tebabawolereza okitegeera. How can you deny a man his child? One thing I should remind you ladies, okay, njagala kukujjukiza omusajja nawaaba abadde talabirira mwana we toyina buyinza bumumma mwana we. Omusajja nawaaba abadde teyakuwa lugoye akagoye kano ke babikka omwana baby show bw'aba teyagikuwanga oli muleeba toyina buyinza bumumma mwana we. At the end of it that child ajja kugenda ewa kitaawe and she will hate you. Omwana agenda kukyawa olw'okuba tewamulaga kitaawe. Ate ne bataata waliwo mbu abasuula ogwa naggamba. Ne bw'asuulayo ogwa naggamba omusajja mulaga omwana we muwe omwana we gw'ofuuke omusiru okitegeera. But in the future omwana alikitegeera taata ye yali obuzibu. Toyina buyinza bumma musajja mwana mbu olw'okuba tamulabirira okitegeera. Toyina buyinza ate Canary ye yagambye abadde abalabirira abadde abasindikira monthly upkeep okitegeera. Naye nga tamulabako. Naye era nga talaba ku baana okitegeera. Oyina n'okumukubira essimu omusajja omujjukize eno wiiki tolabye ku mwana ne waba abadde takuwa buyambi. Soka togamba abakyala bakubire ku babba baabwe. Mukubire kubira ex omugambe eno wiiki laba ku mwana essanyu liba omwana lyagenda ofuna gwe mama gwalifunamu gwakikoze. Don't put grudges between you and your exes. Kitegeeza gw'okubira taata w'omwana yalekeyo okujja naye nga gwokoze ogugwo omwana ajja kukitegeera. Naye kigenda kuba kya bulumi nnyo Sasha, let me tell you this, kijja kuba kya bulumi nnyo omwana okukula azule all the drama ng'alaba gwe yali omusobya. Lwaki wagana nga ngende ndabe ate omwana akukyawa. Omwana agenda kukukyawa. You get it? Nze the father of my kid manyi n'omukubira essimu ne mugamba manyi abaana bawummula nkya jja tugende tubakime. I want that love between the father and the kid and me. Okitegeera omwana alyekwasa birala okitegeera naye nga teyeekwasiza mbu namuziyiza okulaba kitaawe. At the end of it oyo ye kitaawe togenda mufunira kitaawe mulala. You get it? Put that space between the parent, the father and the kid. You get it? The love between them ebirala obirekere Mukama ajja bikola. Ate bw'otuukayo pray a Lord that there is nothing between you and the man. Teretawo essanyu. Stop pretending. Stop lekera oli n'abaana ate oyagala olaga omusajja mbu akyali mubi. Omugamba naye lwaki toweerera abaana mu maaso g'abaana. You get it? Kitegeeza oyagala omwana alabe mbu kitaawe mubi. The father is not bad. You are bad. Abakazi balekerawo kyayisa abaana abasajja. You get it? Nze si kisemba era siri kisemba. Omusajja ne waba akukuba lwaki okabira mu maaso g'abaana okulaga abaana mbu kitaawe mubi. You get it? Lwaki kabira mu kisenge kyo okomewo abaana obalaga essanyu. Biri bizibu byammwe abaana tebaaliyo oba onfuna. So Sasha wepange twalira Canary oba omusanga ku mawulire twala abaana omusajja abalabe abawe ku ssanyu n'abaana bafune ku ssanyu naawe ofune essanyu. You get it? Oba omusanga mu kifo kimutwalira abaana. Toyina buyinza bugaana kitaawe kulaba baana be. Nedooza Senga mu byonna kye tuba tusinga ndooza okusaba ababiri kuddiŋŋana. Tekigenda soboka. They have exposed it everywhere. Ebyo bibeerawo. No. Kati tebamukubanga fiye teyakubako katisi. Saaliyo. Naye bwe banaabasobodde okuddiŋŋana. Okay? Bwe banaabasobodde okuddiŋŋana. There is still those butonotono obugenda okudda. Era at the end of it they will waste time. Mu myaka gyabwe 4 baseparating. That's wastage of time. Kitegeera. That is wastage of time. If you have seen a red flag disappear, now again, ate omusajja muwe divorce. Togigaanira. Kitegeera. Kati Canary ayige amanye buli mukazi mubbi yajja nakaveera yajja taina ate zetikadole. Yajja nakaveera ate aleese mubbi. So Canary, if you've really worked the small you've worked, nkimanyi omukazi ayagala kukuba njawulo, it's okay, go back to zero. Abasajja tukola
okitegeera, go back to zero, give her whatever she needs, start your new life. You're still young at your 30. Teba omukazi tebamukupimaako, okitegeera. Neze nyina kye natidde ku bakazi. Omwana emyaka gya Sasha n'abanga ye teyeeguya Canary kyali. This is what I told you. This is what I told you. Kino kye nakugambye. Oli omukazi abadde abala yabala ekitiibwa ky'emikolo n'akifuna. Kati abaze bye balina mu bufumbo ayagala bifuna. Kati alina kiddadi kye ekimusigula. That woman is under, ali wansi w'amanyi ge tutanabategeera ate ge mugenda otegeera. Ate nga a man is behind it. Ate obukulu. He may be even a MP. Senga naawe mukusala omugambo. MP ajiddewa mu bino. Ayinza n'okubanga mukungu mu government nga yali mu kusigula Sasha. Trust me. Ngayagala kwa revenge ku Canary. Ngali kawala kalungi. Golaba kabi. Kalungi. Hey, kati amugamba nze sente zange zenkutaddemu. Lwaki olina akasajja k'oku TV? Okitegeera. Ayise be bali mu bintu bya politics. Bajja kiwulira. Ayinza osanga nga waliwo ne political party bakyankalanya. Nza obufumbo nabutya osanga omukazi ng'ali mu bufumbo agamba Canary, lwaki wasomya amawulire ga Bobby? Ali mu bufumbo lwaki wasomya amawulire ga Museveni? Political party nga ze ziba kyankalanya. Naye Tereza mute tulowooza nti Sasha kyabadde agamba Canary lwaki wasomya amawulire g'ono. Mu bibe bisala ekigambo. Kyetegeezezza. Oyinza okusanga nga n'obufumbo bwawe bulimu politics nga yabasumbuwa. Akanya kimu kujja waka. Olw'okuba Canary musomi w'amawulire agenda otuuke waka nga bamubuuza naye kati walabye ng'okusoma ga Bobby nga kyekigenda okuyisaawo. Toddanga mu kusoma amawulire ga Bobby waneeno. Ne Sasha naye ne Canary n'amugamba nze bannaye ndi pulogulama ye yabikoze bambi. Kati ng'olomanya waliwo ki MP ekimukwana kya NRM kimugamba gamba bawalekerawo tuyisaamu olukomo. Tuyisaamu nnyo. Okitegeera midiyaafu. Bigi bihappeninga. Midiyaafu bambi kati Canary ayinza n'okuzina n'omukozi munne n'atuuka ewaka empya ziyinza okuwa Canary. Babadde bakola challenge oba bakola challenge ne bakola nabo. Ekyo kyekizibu ky'abasajja ate naye Canary kankunenyeemu. Wawasa wafuka a man. You've married a wedding, we have seen it. Chekukozesa mu challenge. There is no a man called a man that does us challenge. Teli musajja gwe bayita musajja gumidde atula mu challenge. Atula mu kayimba. Besides even okutuula n'abakazi abalala, how do you get your phone by the way? N'ogyetunuzaamu n'otandika okukola oluyimba tugeze ng'olwa David Lutalo. N'otuulamu siise wandyako obusete bwange oli mu challenge. Oli mu challenge otudde. You are a man, you're called a dad, but you're busy seated mu challenges, trading challenges. Buli akajja gwakamanya. Okitegeera? Kozesa yakubye luyimba kyolupya. Chiwala Chaland Road. Chiwala Chaland Road. You are in Chiwala Chaland Road and you're called a man, you go back at home ne bakuyita tata wabana so kulabanga watudde mu challenge trending. That's no good. If you're called a man, waliwo ebintu by'ogenda okwewala. Ogenda kwewala obuntu bwa TikTok obwo obujjo obw'ekisiru. Actually you're respected. Soma ggulire lyo. Tugambe Canary lero yasomye ggulire. Period. Wematire, jeewulire, gende waka. Bana bakuyita for challenges. Say no. You get it, your man. Nze sisobola gwa mu mukwano na kantu keetuuza mu challenge. I see you as omuntu atategeera. Era nze buli muvubuka amanyi mbu ali ku TikTok ng'akyatuula mu challenges. To me, nkulabanga, how can I describe you? Nkulanga omanyi omulalu ow'okukubakuba amayinja. This is how I see them. Mbalabanga abalalu. Tebategeera. Teli musajja ategeera atuula mu challenges za TikTok. They are trending and you're busy. Ozituddemu and ozina bamanyi okusesetula zino empale zaabwe. Olifuuka ddi omusajja? Waliwo ono tikyani Tony ku TikTok. Tikya kipompo. Nze sigenda sigenda kukwata omuntu k'omu naye beetegedde. Togenda kubeera musajja ogumidde otuule mu challenges za trendings eziri ku TikTok media. Naye bakuyita omusajja. No. If you want to be a man, do what other men are doing. Bring in your business. Let a business yoku media jikuba abantu.
toleeta buzinazina mbola okuba taata katrendinga nawo katudde. I think they even pay you for challenges. Okola challenge bakyakusasula okukola challenges. Really? Ale Senga nakyali bulala nnyo mu relationship yaba gundi. You did wrong. Wakoze kikyamu okutuula mu bu challenges. Mugume so abo balirwa kuba nti kitukoze obikijidde mu kiseera ng'omusajja ndowooza ye peak y'omulimu gwe kuba lisawe n'abamawulire be baliko politics yaliwo kati bino ebya family bijjidde mu kaseera kakyamu. Ekyo kye nagambye nze ndaba politics emabega w'obufumbo bwabwe. Oyinza osanga ng'omukazi wa Bobby okitegeera ate ono asomaga NRM. Oyinza osanga ng'ono wa NRM ate ono asomaga Bobby. NBS yo kati yekolaga NTV yekolaga Bobby. Yekola naye yatujjira. Kale mutuleke tuwagira abantu baffe in peace. If I'm team Bobby, leave me to be team Bobby. If I'm team Tibuhabura, let me be. You get it. Buli omba muleke tebiyingira mu family eno. Nze tata wange lubuya yatudde ne mama nga bawagira mpira gwa Arsenal ne Manchester. Tata n'ateekawo ssente n'agamba Arsenal balina ogikuba. Tata yateeka twali bato ffenna nga tuteeze tulaba TV bwe tuti. Arsenal baagikuba nga tata yataddewo Manchester baagikuba nga tata yataddewo ssente. Tata ffenna twali ku side ya maama nga tuwagira Arsenal. Tata n'agamba muntami muveewo ngende nebake nga bamuyiwako. Tata nebimusobera n'awulira ng'ennyumba emuzimbiridde. Natuga otunuma munvira ate temuwogana ate si ye head of the family aswadde kati alina okulagira kati kyekimu. Sasha is the head of the family. Nawuliddeko mba omukazi yasinga ne ssente. Kalinamu akakyala ako kalinamu ssente naye n'omulenzi tali bubi. Oyinza okubeera mukyala honorable n'otabaamu na ssente. Men are busy out there. Ebyo ebisajja ebikulu biri mu kukwanira mukazi. Anyway, tujja maliza tugamba ebyabagana tossaayo kikyo. So ffe tulina okwoge tobizaayo. Sigala bizaayo temumanyira. Those big men bashankalanya obufumbo katata ono omwana alina oyo mukyala wa gundi mukyala wa Kanala alina amaaso gamuli mu ngalo. If she sees money she can say bye to my marriage, let me gandi for money. Yeah, for money and money. Kugwe ne mukyala wa Kanala ne asinga eriise ddene. Gange tegandi mu ngalo wadde manene. Amasa gange, they are these kind eyes. Amasa amakakamu ag'ekisa bampi. Kyovola banze so alekawo omusajja. Kuba buli lwe mulaba nga bambi agwa mu tagana mugamba baby calm down buli kimu kijja kutereera. Nze agange makakamu agoli magufu. Mamagufu amaaso gashasha magufu gabeera bwe. Naye bali bakubyeko mu relationship as in beating. Nze omusajja yankuba. Naye omusajja nze bwe yankuba namugamba it's okay darling. Ekinkubiza nkitegedde. Era nenzikakkana nentuula. Yaŋŋaana media. Just like that. Yeah, namugamba it's okay darling. Ekinkubiza nkitegedde. Kanneetereeze. Kuba yaŋŋaana media ate oli ku media. So kati nemugamba it's okay darling. Nze omusajja yankuba. Nze omusajja yansigalira mu nnyumba ne ngamba it's okay. Nenzikakkana naye kati Sasha omugamba okukakkana. Nga other men are seeing her behind. No, nedda. Naye omwana yali yava ku media. Abeera ku TikTok yava ku eno mainstream. Twali tetukisuubira ffenna n'alekera omusajja ashayininge yekka. Eyo sigenda gene kwandaba bulimba bwereere. Nkonyumizeeko. Kubawo. Nalabye owange se tumwogerako si ensonga eyandeese. Nabadde awo nendaba nga Sheebah tuyiyemedde enzi. Sheebah kwali in fact Sheebah yeeyongedde abamwagala. Soko olindeko abamuwalana kalimba. Yes, abamwagala beeyongedde. You don't know. Abamuwalana beeyongedde. Era nze nange ndi omu ku bamuwalana. You know why? Ndindako. Tereza statement sagala kufune bubi. What are you saying? Kati nze ne Sheebah katuli tuti. Tetukyali tuti. Lwaki? Muwalana. Owalana Sheebah? Nnyo. Lwaki omuwalana? Nze nyambala engoye ne neesabika. Sebombo ntambulire ku mulembe gw'abajjajjaffe abaatugamba nga omukazi bwe yeesabika yafuna omusajja ategeera. Sheebah
atambula ali half naked okitegeera yafuna omusajja ow'ebirooto bya buli omu wa birooto byo ebirooto bya buli mukazi baagala musajja mweru musajja ye mweru ye muwanvu ye mukakamu yalina pulinti z'abaana Sheebah ye yazadde omusika ayina abaana y'omusajja ayina pulinti z'abaana. The other man is a choice of every woman. Ntokiyitiriza nnyo. The other man is a choice of every woman. Nze yandowoozesa oba omusajja gwe nnina mu buliri nani living thing. Yandowoozesezza mu omusajja gwe nnina mu buliri. He is a non-living thing. Omusajja yalina ssente. Azina. Okay? Muwanvu. Muwanvu height yeyo. Omusajja ye musiraamu. Swaba. Okitegeera? Omusajja is handsome. Mulungi. Omusajja he is tall. Ye muki. I don't care what he is. Oba mukyotala. Sheebah, where did you pick the man enough to pick? Ngeyo. Bada katinga rache sibuwalanda. Mbuli mpenso empala ya weva. Za wepala na yanga weva. Era mukwano Sheebah. If you are throwing okwasukake wange. Wewebeeza nga ayagala osuula asuule wange akube n'ekirango agambe nakisenga nakijanga okimu omusajja wuuno and please webaba bakusuula ssebo ne bakunkasukira togaana nange nsobola okuyita obukunya naye guno omubiri gwo gukyayita obukunya wannange nege abazadde abo batuwabyangamu oba tugamba nga mwambale mwesabike omusajja agenda kwagala nga weesabise mukwano. Sheebah teyafunye musajja. Abasajja bazadde nammwe nno mutuwabya. Sheebah teyafunye musajja. Omusajja oyo gwe maama omuyina. Omuyina. Gwagamba omwana weesabike. Gwagamba omwana yeesabike. Bali banakyeyombekedde bamuyina. And to make matters worse, nali mmanyi mbu Sheebah nakyeyombekedde. Olw'okuba yalina amaka nga talina musajja. Naye bannange omwana yatukubyeko ebbaati. Nze leero sina bbaati eyo euro sina dola. So kulindekeyo si bbaati. Baliyita batya ki ekiddirira ebbaati? Amategula. Eryo tegula si bbaati. Tegula. I was like, am I wrong somewhere? Nina kitali kituufu kunze. Why they are throwing canal? See the canal. Daba omusajja canal bwatunula. Abula kyogereko. Abasajja ennaku zino. See the boy. The boy is a hunk. Mb'omusuula. Mukwano. Tomanyi kye wasudde. Ogira okyamusuula. Ffe bannyazaala tulye n'amaaso tugamutaddeko. Kyerondera taba mubbi. Onaalaba ng'agudde mu zange. Sasha, please stay away from me. I don't know you, you don't know me. Ate n'abasajja baakuwa abakazi b'oluzungu. Agenda kujja wange twogere Oluganda. Ebigambo by'abadde atamanyi mu Luganda mbimutendeke. Obimuyigirize. Ate mutendeke n'ebiri. By'obadde otakola oyogera okaaba byonna mu Luganda. Ne bw'atamira ng'erinnya lyange aliyita Nakiganda. Leero nnyumira kanal. Sokwa obugalo newakwata n'akujja. Kati kyekimu ne Sheebah. Naye Senga. Yatukubyeko eggaali. Sheebah kyakulabirako. Kyakulabirako ku generation eno. Oba oyagala oba toyagala. Nti Sheebah direct example ku buli kyogera banoonya abantu boyinza okulifaringako nti abo bawaba. Sheebah wali omuteekayokko. Kituufu. Otegeera? Nze natuuka ekiseera ne ŋŋamba Sheebah talifumbibwa koza amawulire gatuuka ekiseera ne bagagamba mbu Sheebah ali ebisiyaga ne ŋŋamba it can't be. Watch the space. I've seen the space. Gye nali njogerako. Kitegeera? Naye there is a saying omuntu akyuka era wonna onsanga nga ndi pastor tonneewuunya. Ngenda tuuka ekiseera ndi musumba nga bampita Pastor Grace. Eyaliko Senga Nash. Nash oligirawo ddala. Ligirawo basi
abasajja abamanyi nfuuka Pastor Grace. Praise God. Bikula ekyawandiikibwa Zabbuli gundi bweti egamba anasaba aweebwa oba yatebogera ate nga ndi serious biti nganza amanye ebyawandiikibwa mu Bible. Watch the space. Mujja kundaba. The space. Okitegeera. Era wonna nsanga mbulira enjiri actually ngenda tandika okubulira enjiri wali ku park enkadde nesi naalokoka bulungi. Ku park enkadde wentandika tambula n'ekizindaalo. Okitegeera. So ebyensi bikyuka. Look at Sheebah. Look at Sheebah afuna kanalu bamufulumya. Okay. Eyo yensi. Waliwo twatandikidde nti mu mukwano sigwa asoose okukyayibwa kuba esaba leero bakukyaye leero Sheebah yafuna. And there is no permanent life. Life is giving yourself freedom. Okay. Ebyo bye munonooza simanyanga onoonya musajja anakusanyusa ojja kwesanyusa. Love ne bwogigwamu second emuginyumirwe. Ate ne weesala weegende don't kabira mataga yise tokikola tokola era muganda wange. If the money goes, just know someone else is coming in your life and someone else is coming in his life. Okitegeera musobola n'okuddamu ne musisinkana ne mucombininga but nenga mwekyawa. That is combining the exes together. Era omusajja obanga omufunye omukyala we wemubanga mwawukanye nofuna omukyala omulala yaliko ne ex we tolowooza mbu mukyala oyo omukyala omuyina weka ex akyamkuba. Yona Rasa ali atya? Rasa babadde bagenda musiba yawonye kukomera wadde tannawona. Bamugambye anoonya akasente ke bamubanja oba wakalyako tubuulire walyako ku ssente za Rasa. Naye Rasa si musajja mubi mu kugaba ssente oba ye nga yaawe. Rasa right now ali mu situation yeetaaga okubeerako mu kifo ekisirise abeeremu yekka. That man nga tonaba muteekako misango ye. First look at his situation. Omuntu nga yayabaddeko ne ssente nga kati takyaziina. Kitegeera. Asingako n'omulala akuba amayinja. Aba yeekyawa. Yayinako ssente ziggwawo. Okitegeera ne bw'omutwala mu kkomera. Takyalina kyafaayo. Ali in that life kyokola kyengenda nakyo oba nkasuka eno gye ngenda oba nkasuka eno gye ngenda n'obulamu butono gyali. I've been with Rasa n'okulya asumagirira ku mmere. Okitegeera. Rasa yagwa mu mikono gy'omukyala amita Nashgro. Si ye mugole we kati? Si hajati we? But I love what Nashgro is doing. Njagala Nashgro kyakola. Agezaako okwerabiza Rasa ennaku. Okitegeera. Rasa abadde yeetaaga Nashgro mu bulamu bwe. Mbuuza lwaki? Si Senga Nashi. Asinze. Abadde yeetaaga Nashgro mu bulamu bwe. Mbuuza lwaki? Rasa yeetaaga omukazi atagenda musaba. Abakyala bonna ababadde bafuna Rasa babadde bamusaba. Kati essaawa zino abadde yeetaaga omukazi atagenda musaba wabula nga amunazaako ennaku ng'amuwa. Okitegeera. Nasha alina ssente za Rasa. Ne waba abadde amuwa 10,000. Naye yamuwa kati. Amuwa. Okitegeera. Ate n'ekirala amunazizzaako ennaku. Amwambazizzaako n'ayambala n'abeerako mu bantu. Nze nalabye Nashgro ku kkomera. Ku kkooti. Ne ŋŋamba bwe mba nga nali mbaddeko mu bulamu bwa Rasa, I was wrong to be there. This girl is right to be there. Kuba nze singa bakubidde nze Rasa ali ku kkomera sandirinnyeyo kuba mmanyi Rasa kibaafu kya bonna abanaamulaba banaaba bangi. Okitegeera. Naye Nashgro teyafuddeyo. Oba you are 100 on Rasa. Nze wendi. You get it. Wendi. Okitegeera. Rasa yeetaaga omuntu atagenda kumujuza gundi gwe wayagalako gundi gwe wayagalako. And this is what Nashgro is doing. Nze ku time general Rasa is growing right now. Akuze. Growing. Akaddiye. Growing kiri mu luzungu ye. Ali mu kunyirira.
ali mukunyirira right now Rasa ali mukunyirira okitegeera mulaba nga anyiriridde mu mikono gya Nashguru ate Nashguru alayika mukazi muyonjo ebyo Rasa byadde yeetaaga ate oli yafuuka Haji Akram okitegeera yamutereeza in a way that Rasa ne mu kamera okyamulaba alabamu si nnyo era lwaba alimu abeeramu ne kakyala kaakeeru okitegeera mukanzu ye yansuubiza nti taliddayo we banywera mwenge naye baŋŋayo ate sente bazimuwolera mu bbaala that is his past eri emabega buli muntu abeera ne past ye okitegeera Rasa yeetaaga omuntu amuwa sente wabula saamusiba era wano abanja yaleme kusasulwa waneno wenyimirira n'ensaba eyasibye Rasa oba yabadde agezaako okubanja Rasa ekituufu Rasa talina wadde 10 talina wadde 10 togenda kukifuna wabula nkusaba weesombe newe banaamusiba kati Rasa ojja musiba wiiki emu wiiki 2 akutuke kuba yeekyawa dda naye kennyini anoonya kinaamutta talinawo byatunda ekitegeera ebyaggwawo dda yasigaza kizimbe kimu bwe kiti ate nga nakyo kiri mu bbanka eno ennyumba wasula aŋŋamba eri gundi Tavani King oba ye Tavani King eri mukyalo kati wowe obadde tomanyi Rasa gwamusaba ssente nze nkubuulira Rasa talina wadde ataso yaggwamu wala talina wadde ataso era otawanira bwereere weekuŋŋaanye kanoonya omukaaga gwe yali ampadde ngumuddize weekuŋŋaanye n'abalala batandikire okubasonde okkirize ogambe Rasa nasuula ssente nazisuula eza Rasa nazisuula okitegeera teri kigo kyogenda sigala wansi wabanga wawola Rasa miliyoni 2 n'ekintu zeerabire neweeba miliyoni 10 okitegeera Rasa ali mu bulamu bwe obusembayo nze nkikubuulira yeekowakoowa dda muleke anyumirwe kalaavu kaalimu akasembayo muleke omwana w'abandi amulage aavu nga taliiko bizibu bya muzunza mu kkooti mukazi wattu binaamutama n'atulekerawo omusajja ate nga mwagala abeere naye omusajja alina okubeera n'oyo omukyala amutegeera tamusibaasiba tebiriyo tebigenda kukola ekitegeera Rasa oyo gw'olaba asumagirira ne ku mmere olaba nze nabeerako ne Rasa pozi wabeera ne Rasa wali mu bufumbo Rasa mukwano gwange tankwanangako Rasa ye Rasa mpijja nze nampijja Rasa tankwanangako ye Rasa mpijja Rasa ye Rasa mpijja kitole gye liri eri oba tusiba layini Rasa mpijja Rasa Emmanuel anti erinnya ligwa Rasa mpijja badde sikimanyi ekyo nze Rasa Emmanuel erinnya liggwa Rasa mpijja kale musajja wante yeddira nte neddira nte okay nze nampijja ye Rasa yes weddira ndi muzzukulu wa Katongole mulema mu buddu mukwano ndi mukyala kitegeera kyokka bannange osese okudadde so kati Rasa bw'oba Rasa tasaana kunkwata kwadde ku bbeere bwe bate tasobola era Rasa mpeera ddala ekitiibwa ekya mwannyina okitegeera kati kambuze gwobimanyi ebyokweddira oba naye abimanyi kuba gwenza obimanya naye nga abimanyi kuba ye kennyini nze Rasa yantuuzaako olumu naŋŋamba mbujja nkutwaleko mu bantu beewaffe olabe bakufaanana okitegeera olabe ku baganda beeyo bakufaanana balina ennyindo ng'eyiyo neŋŋamba kaale naye nga omanyi eyo yonna nga tetugenzeeyo ekisooka Rasa yatuuka ekiseera n'abantu abamu approachinga balina kumuwa buwi wabula si kumuggyako kati wali wakuweebwa njamusanga muweeyo wakusiba ompitanga ne tumukyalira njamusanga muweeyo bulamu bugende Rasa yeetaaga kuweebwa right now Rasa is mentally sick bwe njogera ku mentally sick yakoowa obwongo bwe bwakoowa yeevaako lwaki omucunya sente mugenyi nawe azimubanja zisobola okukera ku makya nga zikuweddeko ng'olinga Rasa ogenda siba Rasa yafuuka baby Rasa is now a baby okitegeera bwe bagamba kino tokikola kino kikole
bajja mujjukiza okulya bamujjukiza okunaaba bamujjukize kati gwogenda osibe lwasi oba osibye kyosibye omwana omutaata nabana kwetuuka kale Senga Nash tukwebaza nyabo obudde bwotuwadde leero ebale kusiima tugenda kubanga tukoma wano banyabo ne basebo naye nga mbategeeza nti Lovers Corner okutandikira ddala leero lwe mugirabye paka 226 227 228 345 nga tuli tuti nga tugitambuza Lovers Corner show ennaku zino ebeera n'omusomo gw'ekiro nze ensomesa ekiro sawa 6 kudda waggulu ffe ne tujja wano naye leero sizze kusomesa leero mbadde n'obusungu simanyi lwaki abafumbo bwonooneka obw'omulembe guno mbadde n'obusungu bungi nnyo nze nako abaana abeefumbyafumbbya nze singa omusajja kibadde kisoboka omukazi wandisoose n'omuzaalamu abaana naye baba 10 n'olyoka ojjukira omuwasa kitegeera olw'ensonga omukazi oluba omuteeka mu maka abalaba nga yakuyina tokyalina gy'olaga n'alyoka amalako ggwe emirembe n'alyoka acunya ggwe Senga babuulire ekisembayo nsigadde nze Senga Nash ku TikTok Lovers Corner show omukyala omulungi nanyini liiso okay ekyobufumbo temukimbuuza nnyo inshallah nja bayita ku mikolo ekirala ndi mukyala eyakuguka mu bintu bya habo eddagala lya habo oyina kizibu ki oyina bizibu bya mbuliri oba oyina bizibu nga ggwe omuntu oyagala kutereereza bufumbo oyagala kutereeza ggwe nga ggwe omuntu come to me tontya okay nyumya n'omuntu ne mutegeera ensonga ze ku namba yange noti 7 noti 377 53 42 njiddamu noti 7 noti 377 53 42 era wano wensinziira neŋŋamba abaana bazze mu holiday mundeetera abaana bayigirize bakyalira ensiko bannanga abaana okuva ku myaka 13 okutuukira ddala ku myaka 16 wenkoma abantu abakulu namwe prices zammwe ziba ndala naye kati eno session gye ndiko y'abaana bato njagala kuyigiriza abaana engeri gye bakolamu emirimu njagala kuyigiriza abaana engeri gye bakyaliramu ensiko kuba obudde butuuse gwe omuzadde tosobola kiyamba mwana naye nze nsobola okukikola okitegeera ate era ne mubuulirira byagenda okusanga ne stage ye gy'alimu okitegeera so n'olw'ensonga eyo totya kundeetera mwana wo osobola okunnoonyako ku namba yange eyo bintu bingi byenkolako naddala nga byambuliri ku bantu abakulu thank you so much mukulu Lujja thank you so much omukulu Tone behind the camera byebyo ebyaleero ebisigadde mutulinde abanyiize mutusonyiwe wabeerayo abanyiize naye it is okay buli omu n'endowooza ye amina